Breaking news, amawulire si malungi agavudde ku Council oba City Hall olunaku olwaleero wano mu Kampala. Omukulu amanyikiddwa nga Lord Mayor Elias Lukwago alumbiddwa abayayi b'omukulu Hamisi Kigundu. Lwaki abadde agezaako okubeera nga aboonoona oba erinnya lye ng'alisiiga obusa? Vidiyo eno njagala tugiwa obudde kubanga mulimu bingi eby'okuyiga, engeri gye byatandiseemu mpaka we byakomeekeredde. Hamisi Kigundu yali mu nsobi oba Elias Lukwago? Mu comment section awo ogenda kuba otubulira endowooza yo oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eno yonna. Naye nga tetunagendayo, mbadde nsaba musooke mugimpireka like ebirengeso tambe tukirawo bonna bandigadde okumanya kweno information naddala abalondera mu Kampala oba abo abakulira mu Kampala ne mu metropolitan za Kampala. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye, omukulu amanyikiddwa nga Lord Mayor Elias Lukwago abadde ategeseewo meeting wali mu City Council, naye omukulu amanyikiddwa nga Hamisi Kigundu yasindisibwa representatives be baatuuseeyo ne batandika okubeera nga abaddamu Elias Lukwago. Omusajja yanyize bunyiizi n'agamba abasajja ba Hamisi Kigundu bafulume bagende kubanga tebategeera. Ate awo wennyini abasajja abo ne bagamba nedda togenda kubeera nga otumanyira otuyise okubeera nga tukuwuliriza ate sawa zino oli mu kutugoba kyovula bayagadde okubeera nga balwana. Vidiyo we bati byatandise, soko birabe ombuli endowooza mu comment section oli ku side yani. Ate tuli bakozi amu bawadde ensonga zaffe naffe ziwulirwe. Meeya n'abamawulire, meeya ensonga zayogerako naffe tuzikwata kuffe bange, si yabeera wansi. Wulira, meeya talina dduuka gy'asuubulira. Mukaka kyali akikozeeko, mukaka kyali ako yeka edduuka nga ligabira muyayi. Yange kati mbadde tuli mu press conference wano ekisembyeyo report gye okufuna era namwe musobola ogiverifyinga wano. Hama amaze okuyiwa eggaali wano esazeeko eri yiyo awo wabweru ekulemberwa omukulu Saadi Lukwago. Saadi ze notorious character mugimanyi mu Kisenyi era ye yakulemberamu okukuba ekibaati mwalo. Ye tiimu Bosco Muwonge gyakozesa okuterrorizinga ekibuga ddala mu Kisenyi ne Saadi. Era ye tiimu yali enzitidde gundi yali musobi yali enzitidde ku paaka yadi netwagendayo. Ye tiimu bwe twaweereza komiti ya physical planning egende enoonyereze nga baziba omumala gwa Jugula, ye tiimu yali ebase kati erumbi esazeeko eri arawundi. Naye tulire bakole kyonna ekigenda mu maaso zine ndimu ekyoteefu ku mbeera yonna enadda. Gyenkugambye waliwo ekkobaane, ekkobaane mu security agencies n'abayaaye bano. Mbagambye Hamu atambuza ensimbi buli wamu. Hamu akola buli kyonna wansi w'enjuba okulaba ng'asaanyaawo Lukwago. So tekibwewuunyisa nti n'abo aba security yebalabyemudda, ekyo tekibwewuunyisa.
waliwo olumu lwe yajja wano nawulira nti yayingirako awo nga ayambuka ku main block naye buli we yayita nga bando z'ensimbi zigwa. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kambabulire na kino kankibabulire kubanga ndabulagambye ebimu tebabiraba bwe tugenda bwe tutyo kubanga kino enkuba ekiro ekyankuba ekyatonye kyabadde kitujjukiza nti omutabawo kimukolawo okuhamu embeera ejja kusingako awo eyo enkuba gyekulaba yatonyedde butonyezi ddakiika ngudozanga tezaawe zinaasaba zabadde ddakiika nga 2 naye ke tunaafuna ekiro ekyenkuba ekiweza essaawa ekibuga kyonna kigenda kubeera kino awo nabasente balikunemenaka akasaawe kahanga kagenda kubira kajja kufuuka sumingi kulwa akasaawe ogo emulaba kajja kutula amazzi wekiti enkuba netonye paaka empya paaka enkadde kahakarahamu stadium bonna bijja kutula amazzi olabe nga sumingi kulweti emmotoka zonna zibbire agamazzi newera enkuba essaawa enamba kikikuba kyabulabe. It was such a reckless gamble. A reckless gamble that Hamis has taken. A reckless gamble. Gambling on people's lives. Gambling on our safety. Gamble ya amani ya kolebwa. Umanyi bino ebintu si bya gambling bya trial and error. No. Tukatugezeko tulabe. No. Bino ebintu byali byetaaga abakugu ab'amaanyi abateekeddwa okukola ebintu ebifaanana bwetyo ne bagamba nti kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne kino bakulaana ab'amaanyi ne bakulaninga nti omwala ekizimbe kitudde ku mwala wano tulina ne komiti 2 namba waliwo ya physical planning committee ne ya building committee batunuulira ne size y'obutayimbwa ne bagamba nti kuno kugenda kuwalirira ekizimbe ku mwala gufaanana kutya kakati tetumanyi na mutayimbwa size kijjakozesa experts baffe tebannatubuulira egyo mitayimbwa kintu kigenda kwekikuba abantu baffe mukama yazizza buye nti abantu tebaafa naye babadde batulaba mukama yabadde atulabula nti bwetutabawo kyetukola ku hamu ekyo kintu kigenda kugwa kikubaawo n'olwensonga eyo ffe tugamba nti bino wammanga byebyeteekeddwa okukola nambeemu Hamisi Kigulu ateekeddwa okukola tuve mu kuliisa ebijanjaalo empiso ateekeddwa okukangafu